Ababbye ettaka ly'ekkanisa balekeraawo n'abeetaaga okulivaako baliveeko. Nsaba Katonda atujjukire era atukwateko, era nziramu okukubiriza gavumenti newankubadde twagala nnyo abantu okuba nga bali we bali oba mu bibanja, naye omuntu afune ekibanja mu butuufu. Ekyomutawaana kyensanze nti omuntu bw'ajja nabba ettaka kati ng'asalasala bupoloti ng'aweza abantu. Kati bw'ogenda mb'obuyinza bagamba nti kaakati oyo bamaze okutuula nga bawadde ababbi ebbeetu. Nze nkyalaajana sinafuna kuyambwa kumala nga mukono, era neewuunya bwewuunya obubinja bw'ababbi bw'ettaka ne bakwata ejjambiya ne batiisa n'ab'obuyinza. Tusasula abatukuumira ku ttaka emisana n'ekiro sente ezisukka mu bukadde 10 buli mwezi. Abasumba baffe ekisobola tebakyasobola kulima, tebakyasobola kutambulira mu nnimiro, tulina essomero ly'abasawo, tulikuuma bukuumi na bunkenke, byonna obiraba nga bizibu nnyo. So twegayira ekisa kya Katonda kikwate ku bakulembeze baffe ne balandiroodi balabwe ng'abantu. Njagala kusaba abaweereza bannabyabufuzi babaawo mubanjule. Bw'aba ayagala akalulu abakristaayo abasanga ebweru w'ekkanisa asaba akalulu ke, naye so si kudda mu kkanisa munda ku kituuti ate kukubaganira mu kkanisa.